amaliriza ekyenkubuuza baliwa ku kigenda mu maaso mukono nga tonnagenda ye Kampala waliwo eyayogera Kampala naddala bano abantu bomupaaka nti kiwawuliddeko Lord Mayor ajjanga ayogera omulonde ye yali badde ayiirawo abantu yabagamba ajja kubuuka omwala n'okugulu akukole kyo bakusigala mu mwala kusigalemu namulaba enkuba yatonyatonyawo yaliwoko naye ku bino naye kati where are they right now naye bino jjukira ye yasooka otuuza ka press conference nga bano ab'e Kampala nga babawadde weeks zaali babawadde babbiri yatuuza press conference ne bakansalazi n'agamba tugenda kulwana tujja kubikkiriza so tebabikkiriza abantu are people not off the street tebaliiko kakati babayambe batya ate kati mbuuza gwe nga kaada once a commando is always a commando once a minister is always a minister nze ku ssaawa zino kyensobola okugamba kiri kimu kyokka omulonzi ye wakukaaba ate mu kukaaba okwo alina okuyiga ddemu amagezi nti ku luli aleme kutunulira kaadi y'ekibiina kyonna kyanaaba ayagala ennyo atunulire busobozi bwa muntu n'okulumirirwa kw'omuntu ave mu bya principal agambye ave mu bino ebyasimanyi gumi teyagambye tubeere gumi tesimanyi yagambye tukole tutya kululi guno batambuza ngombo ki kalonde kanoonye kakuume simanyi dduka okabanja okakola otya ate yagamba okabanja yabadde yeekweka nga dduka akyali ku nsiko akati ali ku mawanga nsiko yagivaako Simba wandeka ate kati nembye tali ku mawanga ensiko yagivaako ate ali kukiri ekizimbe bannayuganda nze munnyumira bannayuganda olwamulaba nga tukyekusiba ezimbe awedde president Museveni tagenda kumalako nannaku bbiri mulindeeko ekivaayo ekizimbe kye kigenda okujja kikube Museveni kimuggyeko amaliriza tumulaba alina babuloga ba Bulaaya eyo bamututteko mu FM zeeyo kwegamba lizitambulamu nga bw'oyinza okuva mu metro n'ogenda ku Fufa FM n'osangayo gundi olwokutaano saawa yonna anaatera ofulumya recording ng'ali ku YouTube channel zeeyo lekanaawe kimba wa pulezidenti wo gw'oliko ate kingana kumuyisa mu gaali kulefulumira ku channel ya Penge Penge nga Penge Penge amukoleddeyo channel nga bakoze interview naye ndowooza ajja kukolayo channel ye ajja kola naye nga nabagenda eyo naye ebyebweru wali gundi olaba abebweru baddukayo ne bakomawo channel ne bakola ne banoonyeza akantu ndowooza ebyeyo si byangu teeka algorithm yeeyo monetization tekola mangu teyitamu tebabiraba era njukira gali bazungu bano bakugondika sinamuganda tolaba oli abamu baddukayo ne badda wano ne banoonyeza wana akantu ziri wala kati oyinza okunoonya omuntu omuggyeko akantu nga tugeze Bungereza nga gw'oli mu Bungereza tawuni naye kati ebeera demotion ebeera ki okudde Kampala n'okola akantu ani gwogezaako okulumba nze siriwajja simbuuza wabwe ogambye oli agenda afuna eri kagundi naye anti kanaakola oba ajja kumaliriza kumyewo wano tukanoonyeze wano akantu akane ye tagenda akantu kafunamu ssente so kaa gwe tolina bwe waalabye abagendayo ne badde eno ne bakanoonyeza nga bakazi nga basajja nvaako tukole samayi naawe n'olumba ane mbulyanga akantu k'ebulaaya kalabika si kangu kyengamba nga baliko bannamawulire nga tebabirako akantu k'ebulaaya kazibu kati abayo nkugambye akantu k'ebulaaya omuntu ojja kuba tugeze nkuwadera example ya Bungereza ng'ensi ng'oli mu kibuga ekikulu ng'oli mu London kyokka ng'omuntu gw'olina okugyako akantu ali Manchester olina okuboardinga waawo train olina okuboardinga waawo olunaku lulambo bannaku bbiri ogenda wa muntu okunoonya akantu ogenda kafunamu mmekakko ate abebweru tesibe kati abebweru baagala byeno baagala te byeno ate gwolodde oli eri kati eri in fact bagamba tolina kyotugamba olina kulinnya nodda gundi wano omulaba obuntu bwatambula naye kati nawaateekako okumala wiiki obulaba tebukola ki ndeka oba olina kulinnya nodda wezi Kampala okitegeera pakyo ababaka ba NUP ku kintu specifically ku kyabadde mukono nze natidde nadabyeko nga basanitanuly omuntu nze ebintu ebyo byonna mbiraba nempulira bubi nnyo nempulira nawulidde amaziga nga gampitamu me certain things actually yesterday two things made me ekyabaana ekyatuuse olunaku olwajjo kyankabizza nakati kimpulira mu mutima gwange tegunnatereera naye I think some regulations have to be done oba tunatuukawo ne tukoonawoko naye nga ekintu ky'abantu bano
Kyampisizza bubi nnyo when I saw the story. Abakazi nga babisa abaana omanyi omuntu watukiro ga gundi you disappointed us Bobi Wine oli watuka tubikwasa alabira ddala namuga oli musiru nenyiza n'okutemaatema nze nga nakulabye okyegera ekyo kiraga kati omuntu aweddemu essuubi nga gw'obadde ki you are like gwebadde solution y'endooza ng'agamba era nga ne gyali akampeininga nnyo agamba ono ye omuntu waffe anaakola ki wadde nga beerabira nti ono si yakola anti nange kyenkugamba nti si yabasenda naye kale lwaki babyogedde nti bafeirinze okulaba abantu baabwe baleaders abaabwe beyabawa nti kati bebo betwawa kaadi era ne bano ne bagamba engeri gye mwabawa kaadi kati beesigisa akalulu beyawa tikiti baliwa kwe kwabali Nambooze abadde yeekalakasa buli wamu dudu simanyi kino kiri aliwa abadde ayogeranga ava ku TV otegeera buli TV buli radio n'abeerako n'akola ayina ne kaledio mu nju ye kabadde ng'atera obeerako bw'ati ayina n'awantu abeerako ate beerako bw'ati ng'alinga akutame bw'ati kaledio baka studio kawa wabayo n'omuvubuka amuinterviewinga nga yekakola ewaka tokalabangako ayina akakutuke naye sikategeera oba radio station munda olaba bakagwandenga radio station naye ng'abaerako bw'ati tebalaga byebbali naye nga balagayo mixa kweri wewe ono wabeera microphone naye ng'abakaba bwe kati kamulaga naye aliwa so kati nalabidde ddala nga people have really been bambi abantu nga bana abantu banakulayira abantu batandise okulaba okuregretinga yes vote yabwe ne time yabwe gye bateekawo ogenda okulonda abantu Bobi Wine be yabawa naye baliwo abatuufu n'abalonda abayina ali amwerabye ebimu anti naye kaakati wayenaremu n'akaaba kalekale n'adduka ku kitebe ne bamuwaayo kezikola bizinesi bonna tebaabawa yes naye waliwo abaagendayo ne bafunayo ko kyebafunye kati nga kino demolition egenda mu maaso naye demolition egenda mu maaso tekiraga of course ebintu byonna developments nga zigenda kubaawo zirina bezikosa n'abafunamu onfuna bulungi nti era naffe bitukosaamu nga badde batambula ku street nti abadde bakolera ku kkubo abadde bakolera ku kkubo mwala gundi sako that is if they get the money kati waliyo bano abantu abadde bafunamu nti baffe tubali tetulina nnyo budde oba ogamba ngende mu Owino jukira n'Owino right now tekola ki nti mbadde njagala katoopu ne wano ku street abana badde bakanguya sanga katoopu kange ne kajini kanga kalungi mtwalo gwange oba ebiri ngampa nvaawo ngenda so nga newala genda eri tandika nenoonya ate kozi jini zibeera luddawa kozi toopu ate zibeera mulimu nebinene ebirala ebitali nga nangoyi gwe nogamba enangoyi kaakati ezo ngoye naye tulira bano bachapati banyaanya sirina genda eri mu katale naye mbadde ntambula nendeba karoti nanga ekano ndooza sirinayo karoti nengulayo karoti zange nengula biki abantu abo basigaddewa njocha chipusi njocha chapati akawongeze njocha bumuchomo buno abo bataddewa abantu abo basigaddewa nga bagenda kulyaki kubanga babadde babasolozaamu akasente sinti badde bakolera bwere abadde babasoloza bulungi babafunamu akasente okitegere naye gwe ng'omubaka waabwe bakulonda gwe ng'omuntu representative waabwe kansala waabwe nze ngamba bano abantu bali badde batambula nga balinako some of these leaders babannyonnyole nti bannange kino tekikola mubi tugenda tereeza wano oba oli tunaba tuzimbye ekizibe mujja kudda mufuneko this and this oba wemma musobola okugenda egini mugira mugendayo nga bwetereeza wano that is what to me I think would have been done naye buli omu aliwe naye abirabira ku TV be bamanyi kasanze bannonda ninze kulayira omuntu eyawa obudde bwe abantu bano njagala ko buli abalonzi bano nga bayagadde omuntu sibe bali bagamba nti buli woolaba gundi kiikinga ne babeera wani nga tebaatunuulira muntu naye nze ke kaseera ŋŋambe nti it is time for omuloozi okuddamu amagezi amanye nti next time naye banakugamba kati we banagamba londe ekidomola kati biba ebidomola mwabironze naye ebidomola pulezidenti nze lumu yabibasabakokko nti mumpeereze nekiba kidomola kasa kiba era biibyo ebigundooza okitegeera nti kaakati abantu bagenda ne besirwaza mbu ogundi ayogedde balagidde tukolebwe muti bali luddawa ku ssaawa buli omuntu waali akuuma kantu ke keyafunye kawiini ke keyafuna kali muno bwe kati alinza atuuke ku ssaawa eri alangirire kuba kati bw'avaayo n'ayogera ne bagamba gundi ddayo mu kooti ogambe nti ono gundi
abamu batya kooti ababuli omu yejali yekwesi batya kooti naye waliwo ba incumbent nga mubaddeyo anti bwe tuli kwogerako tetuligamba bano abapya abali mu kujja tugamba bano abali mu kukola ki ababaddeyo because be balina eddoboozi kati tutook bano abalala abakalondebwa nze sibendiko ŋŋamba abaliyo kuba bakyaliyo taamu yabwe tennakola ki tennaggwako naye bayambye batya abantu bano nabalabye mu parliament eggulo nga bayisaawo amateeka speed yawo oba wakalabye akatambi nira akantu akayitawo speed era ne gundi yababuuzizza bino bye muyita speed kiki ekigenda mu maaso minority report for on behalf of the bali mwezo reporting on reporting ate kati munange gwe wakigenderedde nti kati abali mu kwogera be bana abagenda ofuluma parliament be bakyalumya amannyo bo be bali mu kwogera kati ensi nedda kati Honorable Semunju Nganda, he has been representing all along. Era kati yasigaddeyo kwenkana ng'alinga ali mu kukola ki kugoba ku nsonga zonna ebigenda yabuuziza bannange sipiidi yaki ng'oli alinga aziika mujjawe timunnange agenda abulire ddala mu ttaka ndekera omusajja baasomye awo buteeka linyambuza baatuula ddi ogateesaako ate ago nalabye basoma lipooti awo lipooti the minority report ez'okumukumu nti abantu abaalondebwa bambi naddala leka bano abalonzi bamanye nti ku luno ekyamazima pajo kiri bwe kiti opposition yeteekeddwa okuteeka gavumenti ku bunkenke kuninga okubanga ekola byonna byekola opposition eriyo ye NUP bebateekeddwa always to be in the check of bano yes nti we bakyekingamu baye bakanga ne gavumenti emanya nti wano tetukoze bwetu tutukolewo kali gavumenti eri kusenda abantu free tibayina ne wadde abakomako wadde abagambako abandi badde babagambako oba ekiteeso kyanize mu parliament ne bagamba nti bakiyimirizaamuko tewali nze ate awo wenzikiriziganya ne gundi yaliroya gundi who is going the former mayor who is finishing his term nti yali badde gye nagamba no let's first put this to halt tulindemu let's do this otegeera mwe mwagamba mbu ekibuga kyetaaga engineer huyo ne bamubawa ekibuga kyetaaga engineer kyo kyali kyetaaga engineer naye bino kati byafudde mu kibuga kyokka naye lindako ekyokuba nti kyetaaga engineer naye bbanga kyo emusajja lwatabadde nkyo mugamba nti obwa engineer abufunye ejjali ali kujja kubalingundi ate abadde mu bukulembeze anti bwe mugamba nti n'ogundi yeetaaga engineer so let us say Kampala kale mba mmadde mwagalako change twali twetaaga change and what have you naye this thing is happening in all the cities we want clean cities but in getting those clean cities, let's look at these people who serve once because they have been supporting the district in any way. Until however little they have been giving, but there is what it has been doing. Standard ali mu Uganda. Esaawa zino oyongeze embaliriro oyagala kufuna oyagala babyongedde mu mafuta bobadde ozijjamu bano omwana asika chapati obadde ojja omusolo ku butto ojja omusolo ku ngano ojja omusolo ku bino ebirala byakosakozesaawo n'ofuna kati omugobyewo kyokka embaliriro ogitumbudde gw'olina ensaasaanya ennene ennyo ba MP bagenda ba milioni 3 za mmotoka balina milioni 12 za LFA balina milioni 3 za nezaabuuza zino sente z'ababaka kyateeka nti balina zimu wa mulundi gumu milioni 315 nti agule motoka oba kubanga bw'aba agenda obeerayo emyaka 5 nze ndeeta ekiteeso nze ng'omulonzi ng'alumirirwa Uganda lwaki tetugaba myaka gino 5 tudividing millions zino 3 mu something kubanga nkuwa n'omusaala ngambe nti nno kati soko dividing mukwata ti milioni 3 mu 15 njagala ogire emyezi giba myaka 5 emyezi 12 emyezi 5 mu 6 kati times dividing abo ogambe nti nno myezi 5 mu 2 okoze oti anti milioni 3 mu something count that money tulabe nti senga buli mwezi 3 mu 15 zi dividing emyezi egyo emyezi 6 mu 2 yes tulabe kye babeera ne tugamba nti nno twali badde nti at least ezo sente ne tuzikwata mulundi gumu because we have other things which are pending ne tugamba nti mu myaka egyo 5 kubanga abeera muntu waffe era tumulina ye mubaka waffe yes so ne tugamba nti mu myaka gino 5 katujje mu motoka eyo nga tugikola ki mpola zibeera sente mmeka zibeera milioni 5 webale nnyo ne tugamba ku musaala gwo twongeddengako milioni 5 up to that period kiba tekikola ne motoka bagibala nti egenda kumutambuza zino za motoka zino zo za motoka ate kitandikirawo mubaka atandikirawo tutambula
That's why bazibawa zote zilina ku birala byonna zisene zasooka okusaininga nga yakatuuka mu parliament. That's why you see people are killing themselves to go to parliament because sente zasigadde mu parliament. Kino kiroto kyange. Kino omuntu abulira afa. Abantu okufa because when someone looks at just 350 clean. Ekisinga okuluma nti abo bagayi bagana okudisclosinga gundi yaabwe enfuna yaabwe era beegerekera omusala gwabwe nga bo beegabira byebagadde bina naye ebyo byonna babikole bandibadde bafaayo ne ku muntu wa wansi abawakalulwa abateeka eyo gye bali bonna bana ababaka oba 512 bali awo batudde balaba ekibuga ensi bagimu gisenda bali awo balaba kuba ababaka abasinga bava mu bibuga bava mu cities eno demolish eri mu cities municipalities ne town councils mulimu ababaka abavula mu ebyo ebifo ne buli wali asirisa ne abantu balinga be bamusindika abayo chacha pati tulina bana abantu abatu represent like the RSSs kuba we cities and what we have RSSs ate abo tobabala abo ba government abo baba bayina but those ones tetubaliko nnyo because you know just supporting ekikola supporting a kintu kya government naye gwenga ali yali ku opposition dala walondebwa abantu bano mwene mutagambako bantu bammwe nti bannange muli kujja wange mukono nti ye abantu bange mulindeko malo batuuza mumpe emyezi ebiri tule n'abantu abasobola okusenguka asobola okuteekawo akantu kali permanent ali mu road reserve aveewo akola ekimwe nti we bagaana tuleke tukozese force tobawadde budde omukulembeze tozze kwogera nabo nawe mubaka tofuddeeyo kubanga gwe bakulonda byaggwa you people abalonzi ne bannange nze byonna blame yonna njiza ku mulonzi kubanga mwe mwasindika bintu nga mugamba kasite ekibiina kyekikoze eki abalonzi sijja bateekako nnyo maanyi nedda nitulina okugabateekako kubanga embeera yaliwo nekadde saawa zino n'omubaka we NRM gwolinawo NRM gwalabye mulimu ebitundu ebyo nga bifugwa b'NRM gwolinawo NRM gwalabye so kitegeeza abalonzi bo baalugwamu bugwe bafuna bufunyi bantu anti kyokola banze ngamba tino kakati anti siri kugamba nti nemedde ku kibiina kimu nti ndi bagamba olulala babeeremu n'amagezi totunuulira kibiina look at obukozi bw'omuntu tekyali kireka mukozi mu bakulembeze ayinza oba politics yabajjula bonna omuntu ddala najja n'abalimba gw'omulonzi kyova olaba nze mbalemeddeko nnyo omuntu najja n'akulima n'apangisa mu eriya eyo myaka 2 kuba akimanya alina kyabala naye simbawo n'awangula oluwangula sina myaka 2 n'abeerawo akatundutundu n'agamba yabeeranga muno n'amala n'avaamu n'agenda simanyi yabeeranga muno ewejini naye gundi ne mumuwa akalunga wallahi tabeera mu area yo mulimu abamu actually si abazze naye ababaddemu nga bali awo babuzaabuza abantu baabwe nga babuzaabuza abantu baabwe ekisanyi ne kiggwako n'akwata ekirala n'akomawo n'ababuzaabuza ekisanyi ne kiggwako n'akwata ekirala naye kati nze ku kino ndowooza nze sijja kunenya balonzi kubanga abalonzi bambi nabo abalonzi nabo bali mu okusalawo kiki baba bagenda nakyo bwe bagenda noono alonzi tebakisa kimu ono bw'alonda ono ono ajja alonda oli oli alonda oli naye mwe be balonda lwaki temufa ku bantu babalonda bali mu kusenda abantu basenze tanuulu y'omukazi tanuulu ya nnome kubanga nze manyi buloka bweruma omanyi obudde obwo omanyi ate ensi y'enkuba ebadde egira ennaku zonna okugula enku ogyokya ogituusa weefulumira ate bagambe oli yadde agenda kuzimba tanuulu zonte permanent structure bagijjawo mubagambe tubawadde wiiki emu mugundi yamabulekizamusembezeeyo muzijjeewo n'awamu gye basenze si nti bagenda kuzimbawo oluguudo bino ebya Uganda oluguudo lwano olumala emyaka 10 nga bakyalwogerako kyobola badde ngamba nti we baba mu road reserve babasembezeeyo babagambe musembere yagaana okugivaamu babukole ki gwe baba batwala kyova olaba nti mu abantu abamu mugenda kufunirayo naye ebizibu oli ate tewalabye oli egundi gwe yakubye kataafe mu magombe yasimbye ekitooke kwaba badde bavictinga abantu akasolya k'ennyumba munatusonyu kamukubye kata kamutte era byabadde kukyuka badde mu buwangwa okitegeera badde mu kalica oli ddala ojonyenya ekintu kye muleme n'okuvaawo awo ogende osimbe gureda ku kikomera kye okitegeera agende mu kalica kwakati kalica yesigadde okuyamba abantu buwangwa kiringa jjo abantu bagambye naye ddala poliisi ddala oyo omusajja eyagiza abaana abo lwaki temwamutuwaddemukko kati ebyo byebigenda anti kyeŋŋamba abantu kati ndoza owulira embeera mwe basigadde balabanga bo abagamba nti tebayambiddwa
mugenda kweta abantu okwekyawa bakole ebintu ebitali byamateeka ng'omanye ebigenda mu maaso kati kasita jjaamu akwata ku northern bypass abaana kati peva neefuuka peva oli mu mmotoka yo nemwofiira mwofunire ebizibu naye nga wagula mmotoka kwewonya kasasiro oyo yenna naye abaana bajja ne bakuba amagi simanyi ku mmotoka simanyi ne bajasa biki ne bakugamba opening eggaali ogiraba baana bato baana betuzaala kati ati n'abaana bonna bemugoba ade bakuba chapati zaabwe ddala abadde ku muliro gwe n'abeerawo ne kimubuzaabuza n'avaawo ng'akooye n'adde ewaka ne yeebaka kaakati kiki kye muteekateeka mmwe ate mmwe ng'aba akulembeze kiki kye mukoze mu bitundu byammwe ebikuumira bano abantu wamu kale mwali bagambye nti nno kale tugenda basendawo naye tuleseewo kino na kino na kino tugenda bawaako emmere okumala ebbanga bweriti nga we munoonya we mudda oba nammwe you know get a solution for these people before evicting them. You the leaders, muliwa. So government eri mukuteeka obuyeekera bwetataddeemu ssente. Kubanga kati bano abaana ogenda kuddamu owulire ebijjambiya nga bizeemu kaaba. Ayi nawulira biwulire. Abantu kati n'emisana babba. Kati tosobola kuva mu nnyumba yo n'ogamba kangende w'obanga onaabira tugeze wabweru. N'ogamba nti n'omulyango omuleka gugule. Omwana avuddeyo atadde ka library kukubaawo atunda busidiibwe bikyasala music bikyatunda bukyajjakyajja. Njukira ebintu byakyuse. Now wa music nga tonaba na musala oyina okukola ki nabyo biri eyo kati kwegamba buli kimu kitabusa akoze omudaala gwagenda kukyerawo nkoko biki bikyakawongeza awonya okugenda mu bintu byeki otegereye ebyokubba abantu omusenze omuwala abadde atunda amatooka awo kukubo omusenze omusinise mu gwamalaaya otegeera kuba kati wagenda walabanga wootateeka capital parliament nga temunaba kukola kirala kyonna kyonna embeera mugiyingiremu ye kyateesebwako kiti ekyo kyajja kitenyi kiteesebwako nti kikolebwe bwe kityo okitegeera because wala ebintu fenne tutamanye eno wansi bannanga ebintu ebimu bannanga abantu abali mu parliament muleme kubeerayo mulowooza kyateesebwako kitya parliament nekitandika okubeera kigenda kubeera country wide because twakirabye nekitandika country wide oba oli abateesako fenne tutabimanya naye nga byonna tubadde nga tubimanya ebigenda okugenda mu maaso tetuwakanya nteekateeka ya government it is very good. Me, I'm one of the people who is very happy right now when I move in Kampala City. Kubanga kati another thing chengendo okusaba. Njagala bateekere aba boda. Nabo no bafuuse. You know? Everywhere you find them. Bagalamu by nasty. So kakati mu byonna bye mugenda okukola ne ba bodas tumanye nti nno bwembeera ndi ku Gazaland. Stage ngenda gifuna kwalwa paka waggulu eyo yesooka ofuna bulungi mmanye nti no bwe mbanzira ku emakindi ebiki ngenda kukirira emmanga kukulokotawa nga buli ka space bakazimbemu ekizimbe maybe kati nze anti ndeta kyange kubanga tukoye okubanga otambula eno wa boda ime sister ogenda sister okola ki wali abasikensawo wali abakola biki so nga bino byonna bagamba nti bateekera let us have a organized city nga buli kimu naye nga we know where these brothers and sisters and our mothers are going in our fathers bakoze ebintu bingi naye nze nja kusigala nga nemereza kuba MP bana abeNUP bebalabika ennyo mwe mulina okuteeka gavumenti eno ni cheeke mwe babe Kampala mu bamwada nkunyinyi muve mukwogerera mu nnyindo muwere siriyasi mwabe Kampala bano ba MP bawano bonna abadde bano bajika wali abani muveeyo mwogere omuntu ajja kugamba tajja kwogera kati kubanga akimanyi tannalayira ngate ne bwalayira amanyi nti sawa yonna kinagasa kyokulayira nga abantu abakulonda babonaabo ate bo bafaayo anti wamulonda ye yagenda kwekkusana famire ye kasitaali hape gwe gomanyi bameka bo badde olaba ngundi oyo asula saizi enamungona naye ekinya kyawali enamungona kyali kimazeyo ebbanga ki ekinya kyenamungona kyamalayo ebbanga kyawo nga awalinga labambe awalinga yali bbaala ya labamba yaliki awo ngaovudde ku gundi awalingawo ekigundi ekinene nga kati ogenda kutuuka ku northern wali ku katale ng'ovudde webasisa kati akatale side kujja ekyali kyamuka ku luyinja isaawo nga weyongera mu maaso otegeera nekibadde kimaze ebbanga ki ng'ekitundu kiringa ekikyalina abakulembeze ng'ekitundu kiringa omuntu ali mukulembeze nga okitegeera so kakati wali ebintu ebimu bannange bantu mmwe mulekerewo okulimbalimba abalonzi tugenda bakolera kino tugenda kola bannange ate gwe si gwabikola it is a matter of bannange gamba nti bannange my area is ABCD eddoboozi it is what your people want mwogere kale tunagamba nti ombaka afaako agezezzaako abasajja baganye Buganda baganye naye nga ye tumulabye akoze eki nse ne kawalya simulabangako ng'ayogera wali omulabyeko
nali mulabyeko ng'ayogera flow of parliament nali mulabyeko Honorable Kawalya emirundi emeka akuba nti Honorable Kawalya nga ye omuntu oba beetya lwaki mugenda mu bintu bye mutya oba oluzungu tolumanyi vaayo oluzungu lwa parliament oluzibwa oba ki I don't know it is the usual oluzungu lwe tukozesa anti kakati some people go there nga batya nga bakola ki kwegamba if you know ekisooka ekyokubiri kati Honorable Kawalya yasooka kubeera speaker yera akubiriza lukikolako yayanga akubiriza mu kati yali alukubiriza atya ayingidde parliament ekisanja ekyokusooka akutta ekyokubiri era batabimanyi naye wana abadde na speaker bisanja ebi mu parliament yes ne kakati neebuuza why abantu nga Nambooze if you show us yambu you talk to mutuuka eri ki ekituukayo sina 10 kwebuzaabuza kusimba tuggo kubeera awo ng'ate bwe badde ewaka emigo bagisuula ne batambula bulungi ensonga ezirumu abantu oziraba ku makubo kwoyitira naye kwenyini ku makubo kwoyitira mwana nze omanyi nze kyekisinga okunnuma nze kyova olaba nze navayo openly ne ngamba let me support gundi NRM ononsenyebyogera ku kyano yo kubanga abantu bonna abali mu NUP tebagendayo lwakuba baali baagala NUP bagendayo kunoonya kaadi zaabwe nze njagala babuulira fe abaali ku mazima nga tebatwagala era kyova olaba batusenda ne tuddawa kubanga kati bonna abaliyo buli omu yali anoonya kifo kyova olaba teri yayogedde ennaku ezo basenze nga tebanagenda mukono nakawawa wonna kirekawo eyalondebwanga bammeeya beeyo yali wali omuwuliddeko nga yogera basenyonyi wabawuliddeko nga bogera naye tebalinayo gundi tebakiikirira abantunakawooma ba MP banga bapya ab'emukono abakalondebwa sigenda mmwe bateekako maanyi Honorable Amaniyo temunalayira Honorable Maseruka abo abapya nze sirina kye mbagamba naye bano bamulima mayoni abaliyo Honorable Sulaiman mulima mayoni Nambooze bakireke Betty bantu babinya abo abantu mubaddeyo mu parliament mukyaliyo era mwazeeyo basenze mukono n'okugikaliza ne mu bitundu ewatagenda kuba nkulaakula nnyo nawatagenda kubeera nkulaakula nawatagenda omanyi mu bwaleeyo munda bine bano balinga abasende abalinga abaliko muzimu ogwabalinye ku mutwe neyo wansi betanya kibagenda kyovolawondeza bagenze ku nyumba y'oli nga yetekwatibwako n'agamba akasolya ne kakuba abantu bagenda mu kalica nze nakirabi era omuntu agenda kusigala agamba poliisi tenyambye omukulembeze wange tanyambye bangobawo bansindikiriza awo si weewokumi ne Haji Jafari bagenda kusala busazi wali nti wali ewanto ne sije babadde basala wali boda yankumi oba 2 nemutuuza Haji Jafari bamma mukozesazeewo okukirininga nguudo zino ze main road jinja mukono hayiwe mukiriyalinga ezo lwaki mugenda mu bukuubo bweyo munda abantu gye bakolera emirimu gya oli alina kakiyosiki mu ku kibanja kye ku poloti ye mumugambe bugambi wajja nnyo mu luguudo kakiyosiki kongereko emabega akongereyo oli ataddewo akadaala ku poloti ye ku kibanja kye mumugambe akadaala ako kasengulu kongereko emabega toleeta bigrade banange kino kyo sikitegeera naye ffe katuveeyo tubalwanirire fe abatalina nakye tubifunamu because for us we are there to speak and help you the vulnerable education eyingidde naye ebintu bizibu akabula kakagamu education is eyingidde owai nga tumaliriza njagala tubiveeko era n'okuwunzika tuwunzika saagala kukanula nnyo ebintu byebisiyaga bulijjo nze byannime kati okumanya sayidi gyemba mpolereza ne gyemba nwanira what do you mean bu byakulemye okukola ki because ati bulijjo nze ng'omuntu ngamba saka yanja kisoboka balayika bakonjera kati wamaliriza nokiproving nti bamwogerako bituufu kati natandise okudda ku sayidi y'abakkiriza nti omusajja oyo talidde bisiyaga biteeka byebigwa kubanga ekisooka abaganda balina olugero nti awali omukka tewabula muliro ekintu ekibeerabeera nnyo ewantu era kitera kubeera ekituufu ekyo kyekisooka ekyokubiri sitole nga ziruddeewo nga teziggwawo maama n'ebisiyaga ne wabaya kale wabaya tugeze obaya babimusibako busibi emyaka eyo gyonna kikiyiza pasakanje ebisiyaga ku myaka gye ku linnya lye ku ngeri gyamanyimu Katonda ku bantu basomesezza ku bantu bazadde spiritually omusanga nga abirya simusanga nko naye kati alemedde okuprovinga gwejjaje ali mu musango ate kati abalamuzi baabo naye kooti za wano ng'oli mutuukirivu kiri mutuukirivu lwaki why do you think nti Pasaka Yanja ye si muntu nga ye mulala nnyo ye si muntu nti tasobola kukola what that's why all along like let's go mpola mpola yes isn't he human? He's human. Doesn't he err? He does.
Lwaki tuvaayo bannayuganda ne tumujajinga era gwe nga gwogusaze katumanyi ffe ku internet kuno omusawo kasagujja tugusala ffe tugumalanga wano ne tutalinda gwogusaze kuba ogambye nti nno emyaka gyo gyonna omusango nentandise okukkiriza nti biki kaakati awo senga akubuuza nti nno do you have proof? Have you ever gotten me nga nkikola? And what have you? So I am not going to talk much. I am not his mwogezi we spokesperson, and neither do I want to speak for the court of judiciary. Naye bagamba emisango si guno gwokka gwe tulabye nti tegugwoba ki lwakuba bannayuganda we have one problem nanka neteekemu naye ate nze ndowooza am somehow different of olaba navuddeyo kubeera kusaidiye si kugamba nti nno navuddeyo kubeera kusaidiye naye nga ndaba mwe bannayuganda mulabika temwategekigenda mu maaso mumuteeseeko omusaalaba mulinga abagamba nti you know yes, the difference between me and Pascal Kayanja is he's a pastor. He's a man of God who's anointed. That is the respect nange jetuina, but he's a human being like me. Blood ye ya red, nange yange ya red. Asobola okusobyango omuntu mulagi. Asobyango omuntu yenna. Naye lwaki tuvaine crucifying. Ekisinga okunenyeka. Why do we crucify him? Ekisinga okunenyeka n'okunumya ennyenye. Ogwo gwe musango gwokka oguludde mu kooti ebbanga lino lyonna. Because ate kaakati mwenze lwaki mbadde mbagamba nti no we are the problem. Guno bino nebyajjo wano kati ate bisinze okusitula bino ebintu. It is not Pastor Kayanja's case. It is abakozi aba trans bakuyita kola ky'okusaalimbira or something like that. Yes, abagenda mu farm ye gwe musango oguli mu kooti oguli versus Uganda ne bali. Right now Pastor Kayanja is in court as a witness. Banange mutegeere ebintu bino. That is why in the Navude Ngamba let me be on his side. Because we are not antika akati awo bebana some of the people ngabagala ku proving anti some pastors had connections. Yes. Nebuza mubiri webale nnyo. Nayenga ate forensic reports zino zabadde mukaba ali abakozi n'abasumba abamu nga they have some ki nga babakubira amasimu nze kisinga kunumenyera ekyasize ku naye kati neebuuza mulokole gwe ofunira wa mu kugwa kwa mulokole munno tendo bwe yayimbira mulokole gwe ofunira wa mu kugwa kwange wano tubadde nga tuba ne issues mu ggwanga mu Uganda wano abalokole abe bamu bawulira ne bagamba ne bavaayo tusabire ensi yaffe tusabire eggwanga lyaffe lwaki ku kino tebatuula ne basabira ekintu kino okusinga okukuba munnaabwe. That is why nze nalabye nga teri ali ku side ye ng'abasinga bonna they are crucifying Pastor Kayanja ne ngamba no I will not be. I will not judge him. I will because he's also human. He errs. Nanga I cannot judge Pastor Chiganda. Sorry, Pastor Kayanja. The pastors who are putting in money olina atumya ne press conference ngande n'abakozi bete aludde tabasaso aludde no bawa ne kumusala bachi amaze emyaka emeka wali abanya n'emyaka ebiri yasobodo funa emitwale 10 zewade banna mawuli ayise press conference alumbe Pastor Kayanja webale nnyo really kati gwobera mulokole muki right ogenda ku mazivi no sabira yes kubanga mwenna kiba kibali awamu nga abalokole nga abasumba wekibanga kituufu nayegwe you're even calling press conferences, you're even doing what, you're even on your TVs, you reporting update civil kasera you know katubalaga bade mu court you know katubalaga bigenze mu court temwina bilala bye muteekako you people banange I'm so pissed by that you know fenna Yesu Kristo aliwa atumala fenna temukayanira abantu temuna kya improving namwe mwine ensobi ezamu webale nnyo tutandika okuleeta ebyabwe bwe tugamba nti kujjayo byama byabasa tuleete ebyama byammwe nammwe abeefuula bali holi nnyo tubireete kuba tubakoleddemu tubamanyi tuleete ebyama byammwe naffe nanda tutandika obikola kyatawo we mututwala we mwagala otutwala tukimanyi muyina amamundu tukimanyi muyina amaki naye amaanyi ge muteeka ku musumba Kayanja gaki ebisiyaga abiri abaana bammwe yali abibaliddeko yesu gwe yayogera baali bakimuliddeko ababogera baali babibaliddeko ate no kati waliwo ka video ke nalaba nga balaganga abo abasumba abo bali mu lutalo abo
nga bakubira abavubuka bali anti ne video nze audio naziwulira nako kakati ente ezo simanyi muzikole mutya kakati yazze biki kale eddoboozi lyemmanyi amaloboozi gemmanyi basajja mmwe mweyita bakatonda neyo oba nkyogere I don't know you're bad people you're not even men of God you just pretend to be on the altar omanye kyanyambaze no t-shirt olwaliro puliyanga nina obusungu bungi no natandise okuddayo okumanya katonda okwongera okumanya katonda nze omusajja omuyangamba nti kubanga I really feel these pastors batulimba there some of them are deceiving us omuyangamba nti ye kugenda okumusabira ayagala pasa wa mukyalo tebapasa be Kampala babbi bayaaya abasinga otegeera bw'olina congregation eyiyo webale nnyo buli muntu alina ababe naye gwe n'okwata ne story ya munno kati gw'oli musanyufu nnyo nze ng'omugoberezi bwe what should I take how will I feel nga gw'oli kulwana munno lwaki munno oba omuteekako amaanyi otegeera bwe binapprovinga nga ebisi agatabiryanga what are you people going to do ogenda gamba ki public sitore endala nnyo mwe muziyemyezi byange nze tanteeka mu bintu bye ebyastadane simanyi biki you people nange namubuuzi nabadde mbuuza okolamu ngaani ebisiyaga teeka lyafuma mu palamenti gavumenti bweri omuntu oba olina by'omusingako akola kyonna okulaba ng'akusiiga enzira akuzze wansi pasita kayanja ye muntu ayogera n'abantu like the Benny Hines the president of Trump eyo kiraasi eyo ne wano akuba bukubi ssimu ye Natasha nagikwata je n'omuhoozi nagikwata president yennyini nagikwata kati bwe bulwadde bano balabika bwe baagala genda basooka bambi nengoona alina direct pasita kayanja oyo alina n'obusobozi ogamba Museveni ebibaati babi ne babiggala ku ngeri gyali connected ne state ne lwaki tatuyamba oyo kayanja asobola ogamba president ebibaati ne babiggala gwe baliko gwe bataddeko amaanyi naye omusajja tabaliiko musajja tabakola ki neerero we mumuswaza omusajja alina waaba ali egundi kati abiri asaawa ameka nga alina omukazi alina n'abaana alina n'abazzukulu bannanga omusajja gwe muswaza bwe mutyo senga yadde bakikola gwe omuntu n'ataswala kuva we ng'aleese omutwe kakati abasuuti ateeseko ettaayi alaga nti musajja abuvunaanyizibwa mbwajjamu kanve wano nva wano nendaba oli yakutte press conference wanze nina obusungu bungi saagala nnyo muntu ayonona ku munno you know nekale ebigenda obi mu ggwanga nga temuyita press conference webale nnyo ebigenda mu maaso kati nga bano omusajja yatemeteme abaana nabiki tulina bingi ensonga nnyingi nga kati eza vandalization ezigenda mu maaso lwaki muzoogerako nga bannaddiini ne mugaa bannange abantu baffe kuba be baleeta ne ssente mu kyaki zaabwe abantu abattibwa mu kalulu n'abali mu makomera nga temunnabyogerako okitegeera akalulu akabbibwa emisana ng'enseera nga temunnaba kuvayo nti there issues mwali badde muvayo ne mugamba bannaife nga bannabaddiini and this we condemn this we do this naye kati mmwe you are there because you want to fight somebody because taata oli hole nnyo mmwe bataata abali hole ayaka balina eggulu eryabiri bagendamu oba babawa ekisumuzo tubaagaliza eggulu eddungi nze n'okumanyanga nina obusungu bungi nnyo naye nze ŋŋamba buli yeeteese mu kkubo lya pasita kayanja tajja kulaba kale bino ebintu byawano olaba pasita ani ono wawano ku bbiri pasita wa ku bbiri oyo ono gundi kakande bamuyita nabbi w'obulimba naye abavaako akola bibye talina gwanyega naye temusirika ne mubanga buli mwakola bibye gefuba kulaba nti kyaki yebeera y'amaanyi abantu okoze otya okuteeka mu bintu by'abantu kwegamba you know if it is a business gwokoze otya okulaba nti business yo oleeta bakasomosika bakasoma abapya giyiyize ate nze we nayagaliranga nnyo n'omusumba eyakola ki abizaayo waliwo oyo yiganga afudde naye okumanyanga oyo omusajja alina omutima mubi ojjukira pasita yiganga afudde nakola press conference yamangu twamugamba aleke kola kino twamugamba kati mulaba kubanze mpulira obusungu musajja nze mweraba nange nvudde